Okay, omulungi atulaba nyongera okukwanirizaako wano ku mukutu gwaffe ogwa Tindi Files. Weebala otulaba wona w'osinziira okubanga otulabira. Mmanya n'eddoboozi nze DJ Johnny P aka Semakula Janesha omubwati Boss of Itebi. N'olunaku olwaleero tuzze n'emboozi ey'enjawulo era nga tuzze okumala eggobe mu kibya ng'Omuganda bw'agamba. Bruno K abadde mawulire the entire week olw'ensonga z'okuba nti bavuddeyo agambye okuba maama w'omwana we omu. That is Vanessa. Ngagamba nti Bruno K tamuwa support, tamulabirira apart from paying hospital bills. Naye ebyetaaga ebirala byetaaga ng'omwana gamba ng'okwambala pampers, rent n'ebisigadde tasobodde kukituukiriza balabirira ye nga maama w'omwana then n'omwana. Bruno K waliwo ekigambibwa nti yawa omukyalo oyo ssente za business, that is emitwalo 96 bwe bagamba kola omudala gwa chapati, naye oba oli awo nti business yagirya oba ssente n'azikozesa bubi nezimuyita mu ngalo, ng'ate kigambibwa nti yali ayagala buli weekend abeere ng'afunako emitwalo 6 okuva mu business eyo ate zibe nga zisobola okugenda wa Briella. So all that and more, I'll be able to have an exclusive interview ne Bruno K later on. Tujja kuba tumubaleetera, but right now tasobodde kubanga alabikira mu kamera kola interview. Nga omanyi, when we always have such, stories moving around ate ngeri negative oba oli awo ngeri positive kwamu, but nze ndabiri negative as a friend to Bruno K. Naye nga I'll look at both sides, tetujja sala gwa kawala nga tetuwuliriza gwa kalenzi. So gwa kawala twaguwulidde, so I'll make sure tuwuliriza ogwa kalenzi as well. So today, right next to me, he's called Dr. Alton. Yajanjabye Saith okumala ebbanga eriwerako. So azze to sit in for Bruno K as a friend, as a doctor, but as a friend, to clear the air about a few things ebize bitambula ku social media, ku TV, oba oli awo ne ku radio. So questions ezisinga ze mwebuuza Bruno K ze yalizeemu, Dr. Alton agenda kubanga ziddamu, ate z'abatasobodde Bruno K himself ajja kuba answering because yatusuubiza nti tujja kuba tumuleeta. But for now, bamuggyeko essimu ze ali grounded, ali waka, so that kino wewe mala okubanga ekendeera DNA results zikomewo, tulabe taata w'omwana oba nedda. So all that and more we're going to be finding out now mu mboozi yange ne Dr. Alton. Kasooka babuuzeeko abeeyanjulire once again. Yes, abatulaba mwebale. Yeah, amanya nga bwogedde. Dr. Alton. Yes, Alton. Ate bagamba ery'ekiko oba egganda eryaffe eryawo. Gwani. Eryosiina ndina amutuhire. Atuhire. Amutuhire. Amutuhire. Mpozi mwetamba na kika. Ate temweddira. Okay. So Amutuhire Alton is your name. Yeah, Amutuhire Newton Alan. Okay. Alton just lyange nganze personally. Is it a nickname oba? Yeah. Ani alikuwa. Kyava kuki? From Newton Alan ne mubeera mu Alton. Okay, ne mukola abbreviation. Amazing. Obadde okyabuuza ku batulaba? Yes, abatulaba mwebale nnyo okugoberera omukutu guno. Yeah. Era ndi musanyufu nnyo okubeera nga nange kwendi wano leero. Okay. Ensonga ozabe zigenda maaso mu mawulire. How did you meet Bruno K? Otandika otya okujjanjaba Saith? Bruno K has been my friend, and actually he's my friend for a couple of years. So we have been tubadde tukwatagana mu bintu bingi mostly. Bruno K nga bw'omulaba tera nnyo mostly mu kuyamba. Naye twasinga nnyo okukwataganira mostly by the time we yali ajanjaba this mwana Oscar. Yes. Oscar by that time. Oscar wa big time. Yes. So by then yali anoonya eddwaliro wasobola omuteeka within that time, and we happen to be friends. So nambuuzaako like olaba otya bwe muleeta eyo munamusobola, of course like ate nga yali nga talina sente, it was giving out like okuyamba. So kati ng'eddwaliro personally ningamba nti it's okay muleete tugenda mukolako. So namuleeta ne tumujanjaba. From there netufuuka nnyo ba mukwano bangi nnyo babadde ayamba, like mostly abamutuukirira mu inboxes ze, mostly abantu bosanga beetaaga obuyambi more so in medical, nosanga nti asobola kubaleeta personally. Nasooka nambuuzaako wali ogwendinaawo, ngamba nti alina obuzibu bwe buti ne bwe buti, badde nsaba like tasobola kweyamba muyamba oba something of that nature. So netumukwatirako tubadde tuyambagana mostly like in that aspect of charity. Ate naffe nga waliwo charities nyingi ze tulwaninga, of which nazo kenyini abadde yeetabaniramu like personally. So we twasinga okwesinkanira mu ezo ensonga. Okay. Tulaba ayagala okumanya okola mu ddwaliro ki and why
are we not having this interview at the hospital? Personally nkola with Icon Medical Center Bulenga. Yeah. Naye nga tetukoze eno interview mu ddwaliro olw'ensonga nti zino ensonga ze twogerako moso si za ddwaliro. It's not Icon in. Okay. Right now ndi mukwogera, yes, regardless of being Alton, naye nga njogera nga mukwano gwa Bruno abaddeko oba ategeerako ku nsonga zimu ezibadde zitambulako mu maaso. Okay. So yeah, reason why we had to forgo Icon, then tubeeranga tusobola okubeera in also people would love to know, as a friend to Bruno, okay, tobeere ku side yemu Nedda, actually defending mukwano gwo. Actually it's not promising abantu nti bujimuli lugendo okwogera mu interview eno kirifu byandu fera kya mazima merere. Yeah, like bijja kukyuka mu statement nti ate awo saakategeera. Yes, actually okukimenyako si kuba nti ndi mukwano gwa Bruno Kayeka. Yes. Even Vanessa is my friend. Okay. Tukwataganye nnyo, like mostly Bruno K of course yamu introducing la, yeah. Like yamundaga. So from there tubadde tukwatagana mu very many aspects, even right now till now. Okay. When do you start okujjanjaba mwana Bruno K? Say that is around if not in 2021, there was a 2022 nga yakatandika. Okay, over 2021 around there. Why inabanga chao mwaka gumu miezi? It was like within around 2 years I think. Yes. Okay. Mundi gwosoka okumuleta Bruno yamuleta, Vanessa yamuleta. It was Vanessa yamuleta. Naye nga maze okufuna of course a call, a communication from Bruno K. Yes. So like namuntu sako, so like as a friend, so yamuleta. Vanessa yamuleta. Okay. Era yamuleta yagamba ndese mwana Bruno K. Of the treatment. Yes. Since then, you've been their doctor to date. Yeah. Okay. So omuntu agala okumaja, if you've been the doctor ng'ojanjaba omwana oyo, buzibu ki bwasinze oba ndwadde ki z'osinze okumulamu ezitera mu musumbu wange omwana? We shall not tetugenda disclosing medically, like according to our ethics. Yes. Tasobola kuleta disclosing obulwadde obw'omulwadde. Okay. Yes. Naye nga abadde nga abeera mulwadde era nga ffe abamujjanjaba. Sikuba nti abadde alwadde kino oba bwe kiti, that is ebyo bisigala mu ddwaliro. Okay. Obadde ojjanjaba ng'ojjanjaba mwana wa mukwano gwo. Yes. Why does your friend request for DNA right now? As a friend, still from that time nga like nga bemikwano nga mwogerangana. DNA is like it's not just of recent. I think from way back, bali balina programs ezikola DNA. That is according to what I know. So ogenda basinkana ngweda waliwo enteekateeka DNA. Yes. What took it so long? I don't know, maybe it could be financial difficulties. Obanga bo bebamanyi nga bwe boyogera. Naye nga I recall like within those times, like mostly of course yinga yo taking responsibilities sikuba nti of course like buli omu akimanyi abadde tabeera naye. Okay. So that means omwana abadde abeera ne maama ate ne Bruno abadde abeera bibi. Okay. Okay. So that means okutandika ensonga ezo za DNA okuyingiramu, that means that okuvadda babadde bayina their own challenges. Okay. Regardless of what has happened and regardless of him providing necessities ngezo, ekyo kikulaga nti omuntu okuvadda kubanga nze bambuuzako dda nga bambuuza about like steps ze basobola okuyitamu to have a DNA. So nga bagezaako okumbuuza what could be the pricing or like ewawe tusobola ogikolera. So that is the advice they just wanted from me, of which okuvadda twagishalinga dda like within the two parties. Yes, I told them yes. So I think yes, so I thought maybe it could be bakivaako oba maybe bebe nyini bayogerako ne balaba nti maybe let them hold on oba naye nga it's not something new. Like it hasn't started lots of now. Kyatandika okuvadda regardless of all this or regardless of the support ebaddeko, DNA yo yagisaba dda. Okay. Yes, ate two parties bonna baali bakikirizingana nga baagala ogikola. Okay. Why does it sound that kuliko party emwe eringa eri first okola DNA?
There is no part that is forced. Is it Vanessa that is being forced? Is it Bruno Kelly forced? No. What have you not seen Chagala Kubona? Ngagwari close. Of course, a single Chagala is Bruno. Okay. Yasoko kuchiletamu ate still nolina buying idea. So I think the other one brought in a suggestion and the other one accepted. Okay. Tunoire pricing ya DNA ojikola. On average, is kubanga mu cent maker. Depending on which institution ejikoze nayenga zitandikira from 800 and above. 800 and above. Dependingly, that is the range. Okay. Some 800, 700, 1 million, dependingly. Chigambibwa nti go recommend is institution oba ekifo ibakwede DNA. It's want results come back nga zifalingira mukwano gwo because nabo usanga issue ya Vanessa weri. Ela I wanted to put this clear like since yakoze DNA, okay? Yes, like but recommended as earlier nga bwenchilabye mu interviews yes. Okay? So like it's not me yakoze DNA, okay? Nze nga mukwano gwabwe ababiri, okay? Like atinga motu ali mu medical aspect, ali mu line ya health, okay? So bambuza like which place could be favorable for them to do a DNA. And of course it was me to okunonya ekifo ekinajjamu maybe mu sente zaabwe zebayina. That's number one. Or two, like nange bayimanyi abazikola about the laboratories. So me, I recommended a laboratory. Yes, and you can use this laboratory and good enough netutukirira sigenda kwogera that name of the laboratory center. Nenga benyini their staff came and not taking samples of both of the two. So bonna ne baconsultinga then nechitambula maso. So nenga it's not me that did the DNA. Me, I don't do the DNAs and no facility yange tetukola DNA, but I just probably to subia this also from it's after 2 weeks but we batugamba naffe tulinze nange DNA yakoledwa ddi. Today is a Saturday. Yes. Was it a Thursday? So tugambe 2 days ago. Yes. So 2 days ago, that means next week but one. Either on a Friday or a Saturday as well. Or a Thursday or a Friday. Okay, that means you have to remove April. Yeah. 3rd, 4th April. Okay. Still, omuntu yalagadde okumanya Bruno Kono mu nsasula ya biiru abadde ali ati asasula ng'omuntu alina laavu ng'omuntu ali responsible oba abadde abeera forced to pay the bills at the hospital. From the beginning nga bwe yajja, of course like nga bwe tuzinga tukwatagana oyo si kagwe yakasasulira bills bangi mulimu ne baleeta like maybe abamutuukirira nga baagala help. Of course abasinga eddwaliro it's a private facility. Yes. Sikuba nti tukyajingira free oba nti tujanjabira free. Naye nga of course waliwo wakutuukirako n'agamba like nga bwe nkuwadde example like for Oscar. Mulimu some bills ezimu ziyala alina okukola ki? Zirala alina okubeera nga aketalinga for some services, some tests zetwali twetaaga biki. So it's not si yasooka banki nnyo babadde akola ki? Banki nnyo babadde asasulira. Okay. Naye nga he pays good era that's the reason singa tasasula bulungi era twandibadde nga we are no longer together. Okay. Or twandibadde nga maybe ekikya financial aspects naye he pays good. Eddwaliro terimubanja so everything is clear. Omwana alina emyaka emeka obudde buno? Because ogambye omwagala musisinkana. He's clocking to 3 years. Yes, if not 3, he's clocking to 3 years I think. Okay, right now. He's clocking to 3 years. Okay. So, omanyi tugenda kubuuza ebintu ebiri bit deep because it seems like relationship ogibaddemu okumala ebbanga. Besides you being a doctor, your friend to these two parties, and it seems omanyi love yaabwe engeri gye badde kwaki etambulamu. Si nnyo. Si nnyo. Kigambibwako nti omwana yalidde obutwa a few days ago or a few weeks ago era bamulese mu ddwaliro lyo. Ebyo bya busawo sandyagadde tugendeyo kubanga that is era kigambidwa so like that is tetugenda that is of course and poisoning. For clarity, because a message nkalaba wano kigambibwa nti omwana yaliddwa obutwa bw'emmese era baamuleeta wo social media badde egamba. So what happened? Era bagamba nti bill baagisasula. Just like kyensobola ogamba nti omwana buli condition yonna gy'abadde afuna, okay?
te oba alwadde ssenyiga oba alwadde ki yenga bwe kyali yamugamba nti kyonna ekimutuukako okay namukwasa ki namukwasa like abeere nga asobola okuleeta omwana ku ddwaliro anything era still like nga bwe bamuleeta immediately like this immediately tumukolako era still immediately biru ngisindika ewa Bruno era still nakirialinga eddwaliro. I don't think immediately takalubirizamu ko mungeri ansasula takalubizibwamu oleja gamba lwacha yangu sasula biru ez'omwana gwama yindi si uwe nga bwe nkugambye it's not only him okay so sikuba nti ndikwogera ku aspect y'omwana yeka nga bwe nkugambye bangi baleese okay many of waliwo ne aba recommending some of the friends okay mulimu ne baleese more of the family mulimu ne baleese bano bazo okuyamba so it's not only about him naye nga biru zijja of course like it's not that biru zonna ntobo birinze bwezi tizigenda kusasulirawo naye nga with the financial department tibamubanja okay olewuliza akasimu konna okuva wa mama wa Vanessa oba Bruno ke abadda kutukiranga always ne Vanessa twogera wamu era still omwana olumu bwabeera mulwadde Vanessa calls me personally ankubira okay yes nankubira nangamba leero omwana abadde bwati ne bwati most of the times katunosanga nti omune mubuuza nti ali atya ali bwati ne bwati nedda muwe soko muweko kino bwe kigaana after like these days mulete or like do abadambuzako era she calls me in case of any health related ankubira era tetulina buzibu okay as somebody who recommended laboratory bagenda okukola DNA if results come nga zigamba omwana wa Bruno oba nga zigamba si uwe kale tugamba kitwale tugeza bugeza tugambe nti si uwe do you think Vanessa will be comfortable and satisfied with results ntuufu sigwa koza DNA yes since what you're going to but what if kijja mu favor you do you think ajja kuba okay the results it is a double way okay of course everyone yena yagala and if not what will be the next step advice go join bawa buli omu yena of course like buli omu yena abeera yagala abeere in one's favor okay so ne Vanessa nayo okutuuka okuyimirira n'agamba nti omwana wa Bruno still she has her reasons okay era still nayo you have to respect her saying kubanga that means like abantu abegatta you never know like it may be two way either way oba si way okay so bajanga way well and good that's fine tewali muntu atayagala mwana ate still like no baja still nga si way party naberanga is not like contented with the results ya dembe still okukola tests still like from other laboratory centers tulina nyingi mu Uganda nobwebanga still si mu Uganda waliwo n'endala ziri bweru it's not the first time abasinga mbadde mbalaba mawulire bano bakola DNA bano they haven't trusted the results to send the samples where and where so it can still be of that way like whoever exactly so mpaka oli bwatuukira nabeera contented okay yes so naye nga I trust the laboratory kozeko results ezo being that they are professional people they know what they are doing so but in case results are doubted then party doubtinga yademba okukola okukola tests endala yes ewalala okunagoto kirimu sikuba nti nze akirimu no kyengamba kali ngato segwa recommendings yes anyways unless gacho yagala ogamba abantu nesa idea abantu bagifunye chema ibu chimu chibadde straight forward and clear on point unacho ogamba abantu ngasaba kuta maybe obubaka bwempa eri abasajja mostly bino tibikwatagana about what we have been talking about nayinga I always actually post these things nayinga yes on my social media handles zange nayinga bobo oli musajja oplaninga okuyingira bufumbo obango bulimu oba ngo planinga okubuyingira yes okubuyingira okay mulimu tests zoyina okusooka okukola before esookerwako of course HIV tuzimanyi omanyi okukebera HIV okwekebeza endwadde zireeterwa mu kwegatta nga zituyita STDs naye above that buli musajja yenna nga tonayingira obufumbo at least sooka weekebera olabe bw'oba nga osobola okuzaala okay kubanga waliwo tests ze bakola about that is tulina mu semen analysis tulina mu testosterone hormone okukebera kulaba oyimiridde otya mu maanyi agasobola okukola ki okuzaala amazigo gakola oba nedda kubanga tulabye nnyo ate still
nga bwe nkugambye, this is not about the interview gye tubadde tukola. Yes, so this is just an advice. Yes, tulabye nnyo abasajja bangi ng'omusajja omusanga ali mu bufumbo ayinamu abaana basatu naye mu abo bonna talina muwuwe. Amala kutuuka ku ddwaliro ne bamugamba musajja tokola ng'ewaka ayinayo abaana basatu. So this is an advice. Buli musajja bw'oba oyingira bufumbo sooka okole tests zo, do check-ups. Like tutera nnyo kutomatomera check-ups wezikolebwa ne musanga nga maybe amazi tegazala. What is the solution? Mulimu some conditions ogenda okusanga nti maybe they are reversible, others are not. Okay. So waliwo ogenda okusanga nti maybe weetaaga treatment odemoterere, ate walimu wosanga nti it is naturally bwotyo tosobola ate still kati gwogenze kiba genetic ekyo. Yes, very many. That is a big topic. Out of 10% of cases ngammeka. Mweziri people are there. Very many people are there. Katwaliwo there is some story. There is some story I was reading. Yes, ngochimanyi togenda kuzala. Infertility actually, it is very common. What causes that, by the way? Infertility vigilatela bingi. Others could be of genetical, like genetically inherited. Ngosanga maybe mu family exactly. Yes. But it is the lifestyle je tubeeramu, like those are the predisposing factors. Ebireetera okunywa omwenge, okufuuwa sigala, bingi nnyo. Very many. Because of that. They don't cause, they are risk factors too. Bireeterera omuntu okufuna such kinds of cases. Okay. So bw'oba ng'omaze okwekebera weetegeere, genda okuyingira mu bufumbo ng'okitegeera kubanga we having cases of infertility. So ng'oli eyo oli musajja planning okubuyingira, that would be a better advice for you. Okay. Ekitegeeza nemba nakazala omwana wange DNA egikolerawo then. Is it possible? By the way, very many people like they always feel about DNAs. They have a bad perception towards DNA. Naye nga most of us like tukitegeera nti currently tuli mu situation gy'ogenda okusanga nti tulinamu omuwala gw'ogenda okusanga nti olunaka asobola okwebaka n'abalenzi babiri oba basatu. N'osanga nti ye kennyini asobola okuba nga tamanyi naani taata w'omwana yaliwo. So about the issues of the DNA era, that shouldn't be something like olwakuba nti tulina this Africanist, when you hear that DNA what nedda, these are the things that birina okubeera into a limelight. These are the things that birina okutambula nga it would be better if it would be done. It's a laboratory test singa nti yalimbi tiyandibaddewo, but it is there. Ate still sikuba nti bagikolera ku bantu abali mu kwegaana abaana boko oba ki. Mulimu ne busanga nti gwe kennyini oli mu kunoonya your family generation, gwe kennyini nga tomanyi taatawo. So you are trying to look about who is my dad. So at the end of it all, osanga nti that is the test that has to help you. So sandalabye nnyo any issue about the DNA. Naye lwakuba nti like kati bwe tuyingira back to this issue nti the challenge is kyajidde mu media ate family issues. So all right, that is it from the horse's mouth. Dr. Alton watu asobola tugamba saidie jamanyi ku nsonga ya Bruno Kene Vanessa. So you can also watch mutubulire feedback mu comment section yao. Next interview jenza motura wano nja kuba na Bruno K himself in a few days from now. Thank you very much for watching.